Eno y'endabika y'omuddo guno ogusuza abalimi mu disitulikiti y'e Masindi nga bakukunadde okukira ku lumonde mu kikata. Abamu ku balimi ba kasooli betwogedde nabo batutegeezezza nti ennimiro mwe bajjanga ensawo eziri mu 10 kati okuweza 2 kuba kusiitaana. Kungambire ekendeize muno yield okugesa kwaitu okutukwiha omu Misiri gyaitu ekyokuloleraho ebikyoli average oba olimire kulungi toyihamu hansi w'ensawo 10 baitu sitwaiga enu obwekuba egwire omusiri ogwo okusobola kuyihamu ensawo 2 okwasula omugisa rundi obutayira mu kimu. Amaziba kirabayingisa ofati bakuleka bikyoli kandi bikyoli tuwoza backbone yatukoraga kurungi nitusomesa abaana actually tufuna mu sente. Bagamba bangi ku bo bali n'essuubi okufuna amakungula ku mulundi guno nga bano kyababuuseeko. No bikyoli mbaine expectinga mu like 40 bags then kagaruka nyafunawo 10 only, so ayika 2 kufunawo 10 bags. That was a very big loss. Ogenzere kurora yowateiremu kano yoiremu, it is a total loss. Kati bano bali mu bweraliikirivu olw'enjala ani amuwadde akatebe eboolekedde. Ekyo enakwayiza abalimi kandi yaleetawo na food insecurity. Nabwekyo mulingo gwona tulina kukola tungiraho amagezi. Ebibiina by'obwegassi mu kitundu kino omuli Plant Village Uganda, Gukwata Manzi Farmers Cooperative Society Limited, Soyabean Farmers Cooperative Society of Uganda ne Encot Foundation babakanye n'eddimu okusomesa abalimi ku ngeri gye bayinza okwetangiramu omuddo guno. Akastrega weed bukaba kakura nikatandika kali kato, so kano akankubolekya kano kali akastrega weed nikakyali, so mukagendo maiso nikakura nikateka obwana nikooma, so obwana buno nibugwa mu itaka, obukagwa mu itaka nibwikaramu mu itaka omwo, so ubwo kwijja kumera mpaka bulinda ekirimwa. Bano baliko amagezi ge bawadde abalimi. Akantu kano osobola okukarwanyisa gwe ng'omulimi nga osimbya mangu. Wengamba okusimba amangu kitegeeza kitugenze twesanga nga embeera y'obudde ekyuse. Kitegeeza nti we mufunirako ebire by'enkuba ebisooka ebyo ebikuyamba otegeka ettaka lyo, making sure nti osimba mangu kasooli w'oyo. Twakusigala ntwencouraging abantu kubyara oil crops ezo no harimu soyabean, no harimu ebinyobwa, no harimu za sunflower, amachande, byona hamwe byona. Kuba tubibyire ncokureba erito twarugayo nkasofa twabyara soyabean enjenjeri yo kuba nejezo kurwanisa akakamaro ka striker ya oba gitwaire haibanja insurance roho oba togitwaire oba oyehozere sente handi ona insurance roho kakusanga oba musana gujwa oba ki okuba nomanya ebirimwa byawe biriki insured bakusasura. Kati bano basaba Ministry y'ebyobulimi okuvaayo bunnambiro edduukirira abantu b'eno ku muddo guno baleme okufiirwa. We are looking at enterprise selection kugenda mu soyabean. It calls for acreage and acreage. Nonkusabira government bwakuba aliyo opportunity ndiyo nayo kuongera tractors mu bitongole biri hamu gama nkaito Gukwata Manzi. Engeri genda biremo okusaba government etuyambe yakulira ebyobulimi mu disitulikiti y'e Masindi, Jobu Byaluhanga ategeezezza nga bwe bamanyi ku muddo guno era nga bakola buli ekisoboka okugwenganga. We had a training in Kiryandongo, kasindika wa extension workers 2 bagirora nahandi bakaginyoleka twagirora, so embibege kyali mu kebwayo they are multiplying it kyonka it is not 100% resistant. At least there is recovery. Era onaalabudde abalimi ku bimu ebiviirako omuddo guno okusaasaana. Omisiri yaitu alimu ebisoro ebikira muno ankempunu n'embuzi nosanga nizigenda zikuba ziri omusiri nibusora agende nomaguru g'ebisoro ebyo genda omusiri gwa kandi. Bete kikuru muno kiri farmers behavior. Aliko amagezi g'abawadde mu kiseera kino. Kikuru kya muno abalimi balina kola itukweta field monitoring. Bwire bona kwikara n'olabamu n'olwako tika covering omusiri gwona. Ono ategeezezza nti gavumenti ebakanye n'enteekateeka ez'enjawulo okulaba ng'omuddo guno n'omulala ogw'obulabe eri abalimi gunogerwa eddagala.